Gwe kabera ora bati onsiru walirako Kazimiri natandika ate muddusi tamanyi bajaji mpya mu kutandika Kazimiri onkubye mutosi Kazimiri onkubye mutosi egenda maaso bannaffe babanonga batambula bajja banoonya omwana ewaabwe mu nsi muno okubanga oyamba kintu kirungi tugenda maaso n'ekifaananyi era nga tulagala tulabe erudda wa gye biggwera jja batambula mpola basolo genda maaso naye owaayi nagambye tukwate mukali akakuba ekkubo balitambudde bubi tuddeyo ekkubo balitambula bubi kyavamu gaatuddeyo kwekwate ekkubo ne baddayo kaakati n'oluvannyuma baatuuka naye ng'ekituufu baatuuka kikeerezi abeeno yukira ku makya gwa leero omugagga waabagobedde wano sibaliiwo abeeno bakanda kuyita nga mpawa ayanukula tekiso kijja kitya ebintu byonna biri bweru naye ng'ate bikasukiddwa nagalaale yukira bakutte mubambi ebyasobose okulabika nti basobola okutambula nabyo ono kwe kutandika okutambula bajje nga bagoberera oba balazeewa balina omukyala gwe bagwako nga labika sisi weewala okuva wano mulirwana bamuyita nyabo gyebaleko kale nyabo nawe gyebaleko wuliriza ebigambo bye badde tukubuuzaako abaawo wano baalazeewo abaawo yenyawo atani ono yabagamba ni bagobeddwa si bwe kiri n'agamba ni omwami we yagenda okufa omwami yafa nga yewoze ssente mu bamanerenda abamu beewola ssente mu banka ne balemererwa naye tewewola nga ssente wa manerenda wabula simanyi nasembye okulaba nga batambula badde eri njagala olabe omukyala bulwadde nnyo baabagoba tambula genda najjukira omwana iragenda we yamugambira nti tuweeyo akalimu nkole nterezeeka ava kunze n'agamba kyonna nkirabye abantu tubadde twabayambirawo ssente ze beewola omwami ze yeewola nga tannafa yagenda okufa nga ssente ezo tezinaba kuleka ni ziddizibwayo mu be yazeewolako in fact n'olunaku lwe yazeewola ssente lwe yafa kaakati n'embeera eyo ebadde egezaako nnyo okuyisa obubi omwana ono saako ne maama we kuba maama ate mulwadde muyi n'olaba omwama obulamu bwalimu nga si bulungi ate olwo omwana ye asi mu mbeera ki mu kaseera kano tuddira ku musajja ate ono gwe baggunda tuba tuli awo agenda okwetegereza ajja awenyera agenda okwetegereza ekiyayi ekyamutomera kijja misinde tekinyongera kyadduka kidda mu kirombe ate nga jjukire ebintu byonna ennaku zino poliisi badde gyefuna amawulire abayaayi baafuuka abayaayi basanga abaana bakupa ne babajjako ssente mu makuba abantu ono kwe kujja esimu ye ono kyeyakola kwe kujja esimu ye kati nga takubira afande alo afande eno omusajja ono yankupa nanyonoona ebyange yamukuba namwonoona addiweya kale afande ogambye muwa mu kirombe ne bamuyitira poliisi bamuddusizza ate abadde tannakalumako olwaleero abadde tannakalumako egenda maaso genda betuvu alo sasa baleete batuuni ezo zikuba nte kuba bano bayaaye baba n'emigongo mugumu
kama olete batuni munene kwanza kubanga sitaki kukuba muyaye ate nesituka njagala munsimule mugemu kwanza tugendeyo tumukwata ne magulu ge mufame ne bakwata waliwo enkubyo n'enzigundo omusirikale abakimanyi n'omubbi abamuntu ayinza okuba alina techniques ez'omutawaana n'omugwako n'akusabula ng'oli musirikale n'otya. Tugenda maaso. Omulabye wuuyo egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Basi hakuna cha kupalala. Ono ne bamukaba wetwogerera omukuba byakabidwa naye baba n'amaanyi ba poliisi ku tebalya proteinizi laba omuyaye enkizo ezirwana n'abantu ababiri. okola nani barandise omwogeza jangu ogenda tubuulira baani bokola baba n'emikono emigumu kubanga bakaluma bamukaba jeke jangu bino byesaagala poliisi emukabye bo tebatya poliisi abakimanyi gaba amateeka ne b'omukaba oba tolina kyogenda mumukola ne bamwongerayo. Efirimu egenda maaso. Poliisi ono ye mulina afande mumbalule empola owulidde ne gwe nabbo nga wuyo atambula fiiti. Egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Anange jijijiji kakati ono agenda okulira ng'alabika ekikomando kizizza obulumi. Kikomando wekizza obulumi oba olina kyetaasa. Tugenda maaso ne firimu. Kumbe oli okufuna obulumi bw'ekikomando ayambiddwa kubanga kazineeri aleeta poliisi ate gye beekweka bo. Katonda nga ntaafizza ye mizigo ena. Era mizigo ena yakiraba nti okuba nti afunyeemu enkyukakyuka ey'omugondo fundamental mu ye singa sikyamye kweyamba bano badde tebandabye luusi kaziniri yagenda ayogera ffe kakadi yatandika 10 n'anoonya panya kadi bali eno basowodde adduka alinga alimu kayingini osi pawa 2 ku misindo gyadduka. bosi afande akasajja emiggo ate balina minene abasajja bali mizigo ena ku kiri kyalabye anaatera fuka mizigo 6 ku kiri kyalabye lete nsawo Nkalubo yamanyanga embeera eyinza okaluba. Omanyi tali yalengerawo amateeka nga mu bibbi newankubadde poliisi ebe yawakozera mu mateeka n'ateekanga n'alekawo ode endala tugende alina ensawo ye gy'atambula nayo mwemuba ssente ze zabbye obugaga atambula nabo kyava agamba ono aggalewo taggulawo mpaka nga amugambye aggulewo. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Oli ne bamugalira balina buyunipooti abapoliisi ako empewo bwekafuwa akanyogogo banga ali mu fireegi kwegamba buli weather lwekyuka eba ekukyukidde omusana egukaakako obanga ayambadde akaveera ate empewo bwekafuwa kanyogoga nnyo. Tulekere ffe tujja kunoonyereza mpola mpola tujja kati ebisigadde tugenda kunoonyereza asajja no tujja bafuna. olowooza abantu bano balazeewa kati
babadde basubira kazinini ke bamufunye agenda kwogera banne gye bali senga tozo tugende kati kwanza we baza tekemu buto sezo kati twetaaga tukola operation kubagwikiriza tubagwikirize kati operation kubaketta bunaaba tebunnakya twagala babenga waliwo abafunye emboko za poliisi ezimala tugenda maaso kaakati no tuddako ew'omukyala eyagobwa n'omwana omanyi okusula mu kifulukwa kubanga ekifulukwa kyekintu kyosulamu nga sikuli mu luggi oba omulyango oba ebiyumba ebitannaggwa ebyo ensi ekubeera osanga omuntu atasula nko mu bifulukwa oba tosula nko mu kifulukwa weebaze Katonda laba maama bweyejjako ekyokwebikka n'akissa ku mwana kyokka nga ye mulwadde yasingawo yeetaaga akabugumu naye ng'obulwadde obumuluma obwakookolo atafunye na ka treatment weebuuza ki ekyali kigenda okuddirira kale nno mu kaseera kano kiseera kiyitirira maama yatandika okujugumira basula mu kifulukwa nyumba eno etannaggwa maama obulamu bwatandika okukendeera nagambye evudde mbanafa ba Quality View Film Production bakutuusaako firimu yaffe eno bwe tuba tulaba ebina Uganda nga bino tugezeeko okuba bye tuyiga ebiri mu bulamu bw'abantu ba bulijjo oluusi embeera emu ebeera mu bantu abalala nga tusobola nakumanya nga teri n'omu amanyi bwenyiga ku lw'okuba goba togirabangako naye mu firimu nga zino tuba tusobola okumanyiramu ebintu bye tutalabangako n'otissa mu bwongo obwo nti embeera eyo esobola okutuuka ku muntu yenna omulamu kitegeeza naawe beesobola okutuukako mukazi wattu yagakaaba yakaaba amaziga maama yali amaze okufa maama yali amaze okufa kyokka nga jjukira waliwo baali banoonya omwana ono okuba basobola oba bamuwa obuyambi tewali kyakukola kirala manyi omuntu bw'afa kaabe ng'abadde maamawo ebintu nabyo bitabuka yakwata ekubo n'agenda ku poliisi byonna yabyeyogera engeri taata gye yagenda okwewulamu sente naye omuwendo gwa sente ogwaweebwa taata waliwo abantu abayita emmanju ne bajja nga bamusaba sente ezo era okakana nga obulamu bwa taata bulugenze bulamu bwe bwatandikira okaluba kubanga yabawola sente yatuuka najja nga abagoba mu nju nga bwakudaala era n'akudaalira maama ng'obulwadde obumuluma obwa kansa kookolo bwe butagenda kuwona era nga mu buli ngeri yonna ettaka n'enju agenda byeddiza byonna bigenda kubeera bibye kuba endagaano gye baakola era ga bwannannyini kooni yabawola bye byamuleetera okuba nti asula mu bifulukwa n'okutuuka okukeera ku makya maama nga yamufuddeko mu kiro kubanga yali yeetaaga obujjanjabi se yabufuna embeera mukazi watuweete bwe badde gyemu tabukira byonna byogedde ku poliisi naffe tumunoonya naye kaakano no ku bintu bino poliisi obadde etuuse omuntu eyakola ensobi abakola ensobi okulekani batta bakadde b'omwana ono babalina era abadde bajja banoonyereza ku bantu bano nti bawola ssente abantu ebigendererwa byabwe nga byabutaza ssente babatwaleko ebyabwe ate nga n'akasente ke babawoze bayite mmanyi ne basindika abatemu ne bakola ki ne bakabajjako bamugamba atule erudda basobole okuleka ne bamuwaako okulya kati ndowooza mulaba ebintu we bituuse kati mu kaseera kano ebyankalubo bikalubye n'engeri yonnayo embeera yakuyirimuka buyirimusi tugende ye matovu kaife David oligino nemuzi tubatte tubamale kati bagamba poliisi ebanga etumazeeko emirembe tugenda kugituga njagala ndaba obedde okolirya poliisi terisobola kyusa position lengera omusajja ono kye yakola nze tebajja kunjiribya bwe batyo nze siri nti ani gwe baddusa emisinde ani gwe baddusa emigomo bagomosaani sebo yagaana okugomoka naga temujja kungomosa bwenkanidde awo era kyengenda okukola kwe kulabika nti tubanyiga tubamalewo
nakwata squadi ye bagende babenga baagala okutuga poliisi. Kiki ekiyinza okuddirira oluvannyuma lwa bino? Kale nno mu kaseera kano ye mwana ono okutuuka okwewa mikono gye poliisi ku kyesuubo wano nga yeesuuba obulamu bwe bwonna obw'emabega bwazaayisemu n'okutuuka hano olwaleero, wabula situmanyi alabirirwani. Ebyemabega si bibadde birungi, kyokka twaleka abakyamu bagenda kutuga poliisi erekeraawo okubanoonya. Ekinaddirira mu lutalo olwo tujja kuba tulaba ekitundu ekinaddako gye tubadde tulebadde manyikiddwa nga Nkalubo the Manalenda okuva bannaffe aba Quality View Film Productions. Abagere bina Uganda yonna tubaagala nnyo, naddala abasaayi ssente ezaabwe ne bagula effirimu ng'eno ezanyiddwa mu Uganda kuba kuwagira industry na kugitwala maaso. Tubaagala nnyo, akuume.